The elected president of Uganda, Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobo Wine, ate muganda wange kyenyiza okugamba nti agenda kusuula mwami Tebukabulwa awamu n'akabinja ke mu buzibu. Mu kaseera nga Yusayi Tebukabulwa abadde yeefudde ekizibu wano ku bannayuganda, ku bannansi, ku bantu ba bulijjo, nga buli omu yeebuuza ne bannange luno olumbe lwavaawa nga batuusa n'omuyita olumbe. Baganda bange, mikwano gyange, nyongera obbajjukiza nti ate erudde eno kaawedde mudda. Mwami Tebukabulwa bukyanga afuga bannayuganda obumbula. Mwami Yoseri bukyanga aleka bannayuganda okukozesa eddembe lyabwe nga bwe balina oddikozesa, n'alowooza nti buli omu agenda kutambulira mu nkwawa ze, buli omu agenda kubeera ku mateeka gwe. Leero agenda kifuuwa nga akizza munda. Bino abantu bangi bazze babimusomesa, bazze tuzze tubimugamba, tuzze tubimubuulira ebbanga lyonna nga temugamba Museveni lwaki teweewummuzaako, lwaki teweereka. Naye Museveni yalema okuwulira omulanga n'eddoboozi ly'Abannayuganda. Mu kaseera nga Bannayuganda bayayaana ofuna enkyukakyuka, ate ye mwami Museveni bulijjo abalaba nga baakazannyirizi. Kale okulaba kwe okutulaba nga baakazannyirizi, leero agenda kukyejjusa era agenda kukifuuwa nga akizza munda. This is Uganda for Ugandans. This is our beloved country. Tugyagala nnyo era twagala nnyo okulaba ku nkyukakyuka awamu ne Uganda empya. Tulina okukkiriza nti bwe tutambulira awamu ne tukolaganira wamu tujja kufuna ebyo byonna ebyetwagala, ate era tujja tuuka mu mbeera ey'obuwanguzi. Tusigale ku mulamwa, tusigale nga tutambula, tusigale nga tulina mission gye tulina okuggusa ku lwa Uganda eno, ku lwa bannayuganda abangi abayayaana okulaba nga balina enkyukakyuka. Tumanyi nti naffe tujja kuba ab'enjawulo. Webale nnyo His Excellency the Elected President of Uganda okuyimusa eddoboozi okulaga bannayuganda nti tusobola. Weewaawo okusoomooza weekuli kungi, naffe tukulaba naye obaddewo ku lwa munnayuganda. Tuli basiimu nnyo Mukama waffe, ate era nga tusaba tutambule bwe tuti tutereeze eggwanga lino. Museveni eggwanga lyaffe yalifuula ekintu ekitala nnyo kye tutalowoozaako, kye tutaasuubira, kye tutasabirirangako, naye tusobola okumulaga nti kyalifudde, ate era tusobola okukikyusa ne tutambula nga bannayuganda abaagala enkyukakyuka. Tutambulire wamu bannayuganda, tutereeze eggwanga, buli kimu kitambule nga bwe twakyagala oba nga bwe tukiba. Naye ng'enkuba bw'etonnya, buli muntu olina okulembeka amazzi bw'oba toyagala kugenda ku luzzi. Buli omu yabanga n'ekidomola kye, buli omu yabanga n'ekyakimiramu amazzi kye. Buli lwe kiggwawo olina ng'omanya. Now, enkuba bwe yalinganga egenda okutonnya, buli muntu wamekinganga sure nti ofuna engeri gy'olembeka amazzi enkuba bw'etonnya oleme kgenda wa ku luzzi. Era twabazanga eggulu bwe lifuukuuka bwe liti ng'otandikirawo okumanya wa w'ogenda okulembeka. Twali tulina sayansi nga okwata ekyayi kya bbogoya ekinene obulungi, n'okwata ebyayi nga bibiri, ekimu n'okiteeka wano bwoti kati nga nze muti, n'okiteeka wano kino ekyala n'osiba bwoti, kino bwoti n'osiba kati kino n'okisongola eno wansi n'okisiba ku muti ne kitunula mu kidomola we cwi gwe n'ogenda. Enkuba olutonnya otuzzi tuddukira ku muti kuli bwe ekidomola kino kijjula. Waabeerangawo okutega wano ku kisasi ky'ennyumba, n'osimba obuti eno wano akatinga k'amatabi ne wano n'oteekako olugogo, amazzi wano olugogo n'olusongola n'osimba mu mumwa gw'ekidomola. Kati walingawo abaatusookanga awo ng'oli abasooseewo, kubanga ye yateekawo dda obuti butiibwe. Toteekawo kidomola kyo okuggyako nga yeebase oba nga taliiwo.
kati nga wakiri enkuba ekugwerako naye n'ogenda naawe mu lusuku n'ofuna omuti n'osibako n'olembeka amazzi enkuba olukya bwepaba n'ogenda oleta ekidomola kyo n'ogenda ne weebaka kati abataalembese bo ne bagenda ku luzzi mulowooza lwaki bano abasajja bazzeeyo mu lusuku okutega ebidomola mmwe ebiro bibalemye okutegeera temulaba biro obanga batandise okutega engogo kale tennaba kutonnya lwaki batega engogo nti ababadde eno kati ate era baagala batuddemu mu paati tu nga ffe tusirise tutudde mbutukooye kubanga tulwanye ennyo abanyarwanda bakugamba balwana okuva mu 6 bakikwata 86 naye tebakooba eri ebbanga lyonna ffe tutandise 2019 tuwulira tukooye abanyarwanda Kagame yakugambye balinga babagamba mmwe temwina wammwe Rwanda yajjula ate ne Uganda si wammwe mwesalira amagezi okwefunira n'olwaleero bakyalwana baagala kutula mu Congo bubosagana abo abasajja nga bamaze okuwamba Uganda bamaze okuddayo e Rwanda ne Congo baagala gikutula kuva mu 6 balwana paka leero ano naluma omutwe mutwe kale guwone mu linnya lya Yesu omutwe guwone oyina panado okusaba tumaze okusaba funa panado omire oba kawunyira genda mu lusuku onoonye kawunyira okunya bwotye okyamanja gwe nkumaze lwaki abasajja bano baddamu okwepositioninga omulundi omulala balaba ki lwaki kye balaba mmwe temukiraba omuntu bw'obeera ku kyalo nga tomanyi biro bye basigiramu tokaayana tunulira bannaabo ku kyalo bwe bafuluma okusiga nawe genda osige bw'olaba nge wagundi batematema ne wagundi batematema ne wagundi manya nawe tematemewu bw'obasanga basiga naawe siga kitegeeza waliyo ekijja ye season bannayuganda mbeebaza kuba mulwanye naye temwematiza mbu mulwanye ekimala tweyongere tulwane paka nga tugguse abafere bazzemu okutwetooloola mu paati tu kati oyo babadde bamuleeta ku bwa gavana bwa Bank of Uganda oyo omusajja kale naye tolina kyonoonya now abasajja bano bazze babala buli mulembe babadde bajja bagubala nga babala abantu nga baba sportinga gundi abono bamawanda b'amaanyi nkugambye okusinga institution nga bola bantu ba police obaki abo bamawanda tebagimanyi kitiibwa nga mawanda yakuwadde olupapula ne kooti n'ekuwa olw'amawanda luwangula olwa kooti mawanda yatta Greenland Bank yatunda Uganda Commercial Bank yatunda Masese ye yennyini n'amweguza ebintu bya gavumenti byonna ku mpapula ezaavanga mu lofamu ya mawanda babitikka byonna ne babijja ejjinja ne babiyingiza Rwanda oyo ye mawanda oyo ye mawanda ne babisomba ne babijja e Rwanda ne babiyingiza ofiisi eri ku Workers House
ofiisi ye eri ku Workers House. Abadde mu bantu ababulijjo nga ye abeera mu bagagga adiringira mu bagagga gundi ne bamusipooti nga ne bamanya gundi tumugaggawaze gundi tumujeyo gundi tumukole bwe ati ono gundi afe kasiwukira afe gundi naafe ono gundi aveewo ono ne balyoka beewa obutwa mu bukyayi. Mulwana yagambye dokita yamugamba obutwa bwe walidde nga bw'abagagga nga bwa gavumenti babwewa abagagga babwewa ne babala munnaabwe nti ono mu myaka bwegiti ajja kuba afudde. Najja wano ne mbabuulira ku Kawooya owa Villa yafa nga bagamba mbu siriimu ye yamutta. Dokita Samusoni Kiseka ne bagamba afudde siriimu. Abantu bangi be basenga bagamba gundi banaye siriimu yaluma Kawooya siriimu yaluma Kawooya siriimu yaluma Kawooya naye takula yenna bw'ati ng'avaako evvu bamuwa butwa. Bannayuganda mutunuulire Mawanda nga bwe mutunuulidde akabano. Akabano kalina abantu abasirifu naye nga babulabe n'atuuka n'okwetuuma erinnya Mawanda. Gwe bw'omulaba mulangira wali omulangira atunula bw'atyo naye mumanyi ekintu ekirungi ng'abalangira mpaayo abalangira ababi. Walulabyeko ku balangira b'ettoolo, walulabyeko ku balangira bankole, olaba agundi abalangira ba Busoga, walulabyeko ku balangira ba Kyoli. Omulangira abalangira ba Kyoli baddugavu naye bw'obalaba balinga abeeru naye baddugavu babeeramu n'olwakatakketakke babeeramu n'oluntuntu awo olutategereka lulinga olweru balinga Ababulaziiru. Omulangira waliyo omulangira afaana bw'atyo, waliyo omulangira afaana n'engege enkalirire mumpe. Naye gwe olabika okubalangira B40 oba abambejja. Laba ono omukazi gundi speciosa yayomba abaana muleka mugamba ono nze speciosa ne mumpita speciosa baana mmwe. Ekintu bulangira tokiyita kyakusaaga ssebo oba obumbejja. Naye oyo mulangira oyo kitaawe oba yafa n'okufa ebiseera ebyo siwala nnyo, yali tamanyiyo kagambo ka Luganda nwaka Banyarwanda abawidde emirimu mbu Mawanda. Ye mwabe 40 gwe mame beni omumanyi gwe akakasa nja kunoonya. Now omulembe buli mulembe babadde balina bwe bajja bagukwata paka lwe tutuse mu mulembe guno. Naffe omulembe gwaffe bagukoze ebintu ebyo. Nkugambye bano oyo Mpuuga yali kwalaalo, kimanyi Mpuuga oyo ye yakulirawo okotuwaaka Mpuuga. Naye agasajja gakusipotinga ne gakunyiga ogenda okukakana ng'ogudde eddalu. Laba Mpuuga talina kifo kyonna naye alina kabangali, alina emmundu, alina biki, etteeka lyamuggyako ebintu bo ne babimulekera. Obategedde? Kati omulembe gwaffe abalamu muyigire ku bafu, abalamu abaliwo muyigire ku mugenzi Mpuuga, muyigire ku mugenzi Kajimu Kiwanuka politically, muyigire ku bagenzi abo mujja kuba bamaanyi. Byonna mu step ezo zonna tewali His Excellency watayise ey'okumupoloota tamumanye. His Excellency bamupoloota ne bamusuubiza ensi n'eggulu n'agaana, ne bamukwata ne bamuba ne bamumenya amagumba n'agaana, ne bamulemesa bizinensi zonna n'agaana.
kati yo president tugitambuleko kubanga bajjajjaffe abamu yabalema Paul Kawanga Ssemwogerere bw'amala okuwangula nga president n'alayira nga minister eyo ensobi yagikola naye Mukama yebazibwe nti yakuuma akaliro ka opposition bwe yalekulira n'akomawo ne yeesimba ku Museveni yakola kyamaanyi ba Museveni baali bamanyi nti tewali agenda beesimbako ng'obukodyo bwabwe bonna babuzanye bamanyi ensi tebumanyi ekyo kyokka Ssemwogerere tusobola omuddiramu tugamba Mukama mu ekiwummula eky'emirembe nti wakiri yakuma akaliro ako ne kasigalamu kati ne batandika okukakwatirako buli eyajjanga nga wa opposition mutuufu ulira akali bwe tumala okuva mu CA ne mu kalulu ka 9 ekiteesaawo ofiisi eno ey'amawanda kutuula kubala okukwatirako bannabyabufuzi aba opposition entuufu era mawanda yabalira Museveni olw'okuba yali muyivu nnyo yabalira Museveni nti oteekwa okuteekawo ne mu opposition oyina obbeerayo toleka opposition ng'eri yokka era ye yamulagirira ekito kye ky'okubeera mu opposition oggula abantu nga basigalayo ne opposition ebeere yaabwe ne tutambulirako era bwe yamaliriza n'amusaba constituency nga naye ayagala kujja mu parliament Museveni yagimuwa olw'okumwebaza bino bye yamubalira ebimutuusizza kati nkugambye oyo mawanda tayogerwako mu gavumenti ya Museveni asinga minisita kaakati oluvannyuma lwa byonna asabye Bank of Uganda ayagala kubeera gavana wa Bank of Uganda kati wateekwa okubaawo omulembe oguyimiridde ogutagulwa nga Nabbi Kyanjo bwe yagulagula nga tebagugula tebagutiisatiisa ng'obwavu kubanga already tuli baavu era Mukama yeebazibwe nti kyamala kuleetawa His Excellency ng'obwavu yabubeeramu si ye yasoma ennyo nti naali proud kusoma proud Makererenian simanyi Makererenian academia bwe bituuka ku ebyo bakademia simanyi Rani different simanyi baani abalala Rani different and who abo kategori ezo bamunyigamu katono bwati ng'alya bamunyigamu katono bwati ng'awanika okukakananga kajimu kiwanuka Museveni gwe yalengera okuba president amuwadde bwa ambassador nze kasita Museveni yangamba nti agenda kunfuula investor nkomewo anfuula investor mu ggwanga nnamanya kitegeeza alina kyalaba nange emprotecting ekyo kambeere mu bwakadaama kambeere mu bwasekadaama kiki ekikumpeesa obwa investor essaawa zino oyagala kunzita investor abamu baalemu okusukkawo awo Mukama yeebazibwa olw'abo abasuseewo wulira ebyo byonna baabikolaho nalebo zaake bannange zaake abonyeebonye kati olwaleero omukazi agambye oyo Kinyamatama agambye mbunno kyayagala bakole zaake bamutwale mu ddwaliro e Butabika bamukebere bamulangirire okubeera omulalu nti alina ekizibu ku bwongo constitution egamba bw'oba n'ekizibu ku mutwe toddamu kwesimba ku kifo kyonna okitegedde Kinyamatama talina magezi ago waliwo ali emabega wa Kinyamatama nkugambye bajja basportinga muntu ku muntu ne bamubeerako naye waliwo omulembe oguganye olaba bwe tubatuusizza basajja mmwe mugeze mulangirire nti nno zaake mulalu muwa amayinja tujje tukube parliament tugiteeke ku ttaka kuba mujja kuba mumulangiridde obulalu omulalu akkirizibwa okukola byonna byayagala okukola njagala mumuteekeko obulalu onalebo zaake bwe bakuteekako obulalu kikkiriza oveeyo kikkiriza oveeyo otandike ekibiina ky'abalalu kukuba mayinja state house kukuba mayinja bageze bamulangirira okuba omulalu Kinyamatama talina kirowoozo ekyo
Kinyamatama tasobola kulowooza kusukka bigere bye waayimiridde bakulimba. Waliwo ali emabega wa Kinyamatama. Edda maama yatugambanga olina nnaku ki dwosula tolidde lwomanye ennaku ogwo omutendera Kinyamatama gwaliko bw'aba tannalya awalowooza ng'enjala ennuma awo tasobola kusukkawo lwasula talidde lwamanye ennaku. Kati olw'okuba honalebo zaake bapolose honalebo zaake nkugambye mukyala wa honalebo zaake yasomera Kabaale University nayiga Olunyankole n'Olukiga kuba zisembereganya awo. Abasajja bajja okulaba zaake nga bamukubye ali ku kitanda ali mu koma ne balowooza mbu mukazi zaake tamanyi lulimi ne batandika okutunira zaake ne bamuwala bakayaba kayinula bona omuwala nga bo balowooza nti weewabwe kuba yali ayogedde olulimi olwo nabo ne batandika okumupoloota mu lulimi lwabwe zaake si kuba ngadde engulu n'aluwulira ati mbwenu embwa y'Omuganda lwaki togittaane tukuwa omusajja omulala olw'okuba ayogedde olulimi lwe bamanyi. Nangambye n'embwa y'Omuganda gimalirize tukuwe sente, gimalirize tukuwe omusajja, gimalirize tukuwe minisita. Embeera bw'ekyo bw'eri Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob Wine, the elected president of Uganda, ayinza okusuula Mwami Museveni obuzibu awamu n'akabinja ke mu kaseera nga balowooza nti bategeera nnyo, mu kaseera nga balowooza nti Uganda yaabwe, mu kaseera nga balowooza nti be balina sse esembewo ku ggwanga lyaffe, era mu kaseera nga balowooza nti tugenda kubeerawo nga tuyimiridde ku bbo. The elected president of Uganda, Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob Wine, yayongera tukubiriza kukola nnyo nakulaga nti nno tulina olugendo olw'okutuukiriza nga bannayuganda ate nga tusuubira olugendo ono lujja kutuuka oba tutya oba Museveni ayagala ki, oba Museveni ayagala tujja ku mulamwa oba ayagala tujja ku lugendo lwaffe, ffe tukyali bagumu nti tugenda tufuna obuwanguzi era tugenda tuuka ku buwanguzi bwe tubadde tuyayaanira ebbanga lyonna. Twebaza nnyo oyo yenna eyeewaayo okulaba nga Uganda ku lw'Abannayuganda tuyimukiramu okutereeza eggwanga ate n'okwerwanako mu njawulo. Tuli basiimu nnyo bakama baffe, tusaba tutambulira awo tutereeze eggwanga lyaffe litunyumire, linyumire abantu, linyumire n'abalabi bonna yonna gye musinziira.